obo n'olwenteekateeka ery'eggwanga lyaffe nga eggwanga lyaffe teeketeeke mu ngeri ey'ekivandulo mu ngeri ey'obutamanya mu ngeri ey'okubeera nti abali kulembera emyaka gino 40 tebalyagaliza kyekibadde kikyakonzibisizza okulaba nti omuwendo gwa ssente gweyongera ne productivity y'Abannayuganda in terms of economic and profit repatriation back home yeyongera ku higher threshold. Naye era nabo ogenda okutunulira nga ebyenfuna byabwe ebitundu kumpi 5 oba 6 ku buli 100 ate babikomyawo waka mu kulabirira abaana mu by'okusoma mu by'obujjanjabi mu by'emirimu gyonna egya bulijjo mu by'okubezaawo families zaabwe nti omuntu bw'afuna omukisa n'agenda mu America kyamazima abantu abasinga family ebeera abantu oyo kati kiwedde kubanga obwavu obuli wano obutaba na mirimu abasomye n'abatasomye lack of planning of our country bw'otuukawo kyenyamiza so challenges ezo abantu bali baagala okudda nabo okwenjoyingako ewaka okwenjoyingako atmosphere y'ewaka newankubadde atmosphere y'ewaka eri hugely politically messed up and polluted naye ate era wabeera waka nti twasomesebwa nti east or west home is the best so tubaddeyo nabaleko mu masaza 7 Virginia, Maryland, Texas era nga njagala okwebaza abantu bonna gye twasobola okuwayamu ku nsonga z'eggwanga lyaffe Uganda Boston above Boston, Colorado yonna oguna mwagabaddemu Seattle ndowooza twabadde tutambuza so tubadde tugezaako okusinkana ebiwayi byaffe ebyenjawulo okugumya ensonga eno nga bwe erina okutambula n'okulaba nti eggwanga lyaffe Uganda tukola kyonna ekisaanidde okulijja mu ddubi mwe lirimu n'okugumya abantu abaliyo abawangalirayo kubanga General Yoweri Kaguta Museveni era ainvestinzeeyo ssente nnyingi nnyo okulaba nti ayongera okutiisatiisa bannansi abawangalira Bulaya ku biki bye balina okwekolerera ng'abantu nabo tubadde tulina okubagumya era nga nagwo omulimu tugukoze so bwe bufu obubaddeyo mpozi n'okwongera okustreamlining ensonga nga bwe tulina okuzistreamlininga ffe ng'abantu. Okay. Tweyanza nnyo tweyanzeege Alex Waiswa waliwo obubaka buno bwe njagala abantu basooke bafune ne bwe tukomawo Waiswa ogenda kututangazaamu otubuulire oba ddala kati Bannayuganda beebuuza balaba delegation ng'egenda emitala w'amayanja nga neneko beebuuza kati struggle yaddizibwa mitala w'amayanja kanzije tutandikire kweyo ensonga.